Buli kakalamu Times yonna gyesinza okukwata egutuuliriza ssaako n'otugoberera ateekako obubaka akomentinga asheyalinga na mu buli mbeera okwebaliza ddala akubuzaako n'okwanirizaako nze kakalamu the answer w'omulembe guno ekiriwo navaayo n'enkuwa sitoole ya Chameleone engeri gye yalimu mu mbeera ey'okuba ate nga atwalibwako emmotoka aba URA era nemukuwaako ebigambo twetogerezeganyaamuuko naye mu mbeera eno Chameleone okuva we bajja aba URA ne batwala emmotoka ye abadde akyasigaanya okwogera ekintu kyonna okutuusa olwaleero lwavuddeyo n'awandiika jjukira nti waliwo akatanja kadde katambula nga kalaga nti Balaam yali mu mbeera eno ey'okuba ate nga alagira abasirikale batwala emmotoka ya Chameleone kyatamulangidde nga tekiriiyo mu mbeera eno so ekintu kyogeza kuba ate ng'olabaawo bubaka watadde ku Facebook mu ngeri y'okuba ate nga nnyonnyola abantu ekyaliwo kyonna saako n'ogezaako okuba ate nga bawa ekifaananyi ekituufu ku kikyalina okuba ate nga ayogera ku Balaam yeewuunya omusajja olugambo yeewuunya munno okuvaayo tandika muwaayo mu mbeera bwetyo Chameleone agenza okukola kino nga bafulumiza Dolima ne Spice Diana oluyimba lwatuwebereremu nga baluzzeemu dda era osobola ogenda ku Facebook page ya Chameleone oba eya Spice Diana n'ogenda n'olaba oluyimba olwo Chameleone balukoze ne Spice Diana baluzzeemu ng'ebigambo byonna byatawandiise ku post eno biri mu luyimba luli Chameleone akoonye Balaam bwe baliddamu okwogera ekigambo kyonna simanyi naye embeera bwetyo bw'eri atuuliriza lutalo lwa Balaam kuvaayo kugamba mbu emmotoka bagikwate Chameleone agambye emmotoka yagiwadde emikono mirungi era akkiriza nti bagenda kusobola okusasula buli kimu ekyetaagisa eddizibwe mu mikono gye era bw'atyo ne yeetondera n'abantu bonna abaakoseddwa bwe baalabye akatambi kali eri nga kenabawaako oba eddoboozi linnabawaako ng'alajja oba ng'ayomba n'owa URA so mu mbeera eyo ne abeetondera era asaba mu musonyiwe naye ku kya Balaam ayogera era avaayo n'ebirala tukyaliraba era kubanga batugambye nti ennyimba endala zikyajja nnyingi mu mbeera eno kitegeeza nti ennyimba ezikoona omukulu Balaam zikyajja nnyingi atuwuliriza byebyo lutalo lwa Balaam na Chameleone tutandika butandisi nze kakalamu the answer takumira mpeera ku nkuumire